Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Njala motagingire Permanent Secretary wa Minister of Health Dana Atwine otule ku video eno. Nsaba motagingire lususu lwa kimenke amunango nosonywaze linnya nalivunudde nga bali walieteka ko ali on screen. Nze kenyine kamwa kwogera ne ndivundula ne kuyita lususu lwa kimenke. Obali yakunyumidde wati yakunyumidde nenze nda social media alitutte okuba nti kati gwe lususu lwa kimenke official mu Luganda kofe tuli baddugavu. Kitufe ekintu nga batuchula mu luzungu tukiza mu Luganda kati nze linnya lali kukyusiza ne nkuyita lususu lwa kimenke era ligwayo ali on screen bakontagingire kuno bulungi obereko kuno. Njala motagingire ba ghetto commanders bonna buli ghetto gyomanye ngeri mu Kampala eri mu Ntebe eri mu Wakiso njagala bantagingire ku video yale wa ghetto commanders mwenna mbeetaaga ku video yale ero banna akanyomero ngero bateeka bwe malaawo njala motagingire abajasi ba UPDF wonna abakyali e Somalia n'abava bebatisindika ekala moja na information ya mujenjagala mulize bulungi nnyo. Njala motagingire Muhammad Nsereko Kagege abereko kuno ku video eno. Njala motagingire abayimbi, njala motagingire bannabyabufuzi, njala motagingire bannayuganda mwenna mubereko video eno. Sinagitandika wabula njagala tugikwate mpola tuginnyonnyoke bulungi nnyo. Buli muntu agenda okuvaana nga video nagitegedde. Kale nga bumaze batuma njala ntandike bulungi nnyo nga bwensenka video yange eno y'olwaleero. Njala gitandika ntya? Njala gitandika na kaloozo ka leero. Akaloozo ka leero kano nno njagala kagende mwenna eri ba ghetto commanders okwetoola Entebbe, Mukono, Kampala, Wakiso mukawuliriza bulungi nnyo. Ate era ngali muganda ffe lususu lwa kimenke kansubire nti ka video kano ojja kawulira bulungi nnyo. Ntandise bwenti. Njagala musooke mutegeere mwenna mu Uganda nti Yoseriti bahabula otabasira mutano wakale kyensere tamuzizidde ensanga bisibe. Talina kintu kyatwala nga kyamuzannyo. Ne wawulya buulizinga enkuba eyira. Agula eddinisa waba tasobodde kulingiza n'atuma namugamba waisooka ombuulire nga mpulira ebintu bijjira ku speed oyo gwe bayita Yoseri. Yoseri tanyooma kintu kye bayita information. Yoseri tanyooma muntu gwawulidde ng'ayogera, tanyooma lugambo, tanyooma kintu kyonna. Neffe ekizibu kyaffe kunyooma kwefuya bannampulira zibi ne tukomekkereza nga tulussuddemu akaba. Mumpulira bulungi kati buno baka njagala bugende eri ba ghetto commanders mwenna mumpulirize bulungi nnyo. Njala bategeeza bakablaza gye musiisidde yonna mu ghetto. Mu 7 go mumanyi oba go mumanyi nga Yoseri. Takyatya munnabyabufuzi. Takyatya kansala. Takyatya MP yenna kubanga abayina mu nkwawa zaabwe bonna yabawa ssente. Ng'oggyeko Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'abakanga basatu bana. Ne bannabufuzi bonna basigadde Yoseri balina mu ngalo ze. Bakansala z'abalina. Ne ba MP abalina tabatya. Ekintu kyasinga okutya mu 7 bakiyita ghetto. Mu 7 ekintu kyasinga okutya ekimusula mu ngoba kiyita ghetto. Kubanga mu ghetto yeri abantu abatyata danger abatyata loss. 1 bakulidde mu mbeera mbi. 2 tebeeguya. 3 bwaba asazeewo ekintu abakisazeewo tagenda kubuuza tukwata ludda wakasita bagenda tutandise tuba tutandise. Museveni kyasinga okutya. Mu mbeera egenda maaso mu Kampala mu Wakiso mu bintu byonna bigenda maaso lwaliro njagala ba ghetto commanders muwulirize message eno ebe loud and clear gye muli. Nkoze message eno kubanga nakulira mu ghetto. Era ba ghetto commanders abasinga obungi bammanyi. Nkoze message eno nga njagala ebere clear nga nsoka babuli ebintu bino wammanga. Okwekalakasa kubadde mu nsi yonna. Okw'ebyobufuzi, okw'emirembe, okugasa abantu n'okutabagasa. Naye government oba kye tuyita state bwe begenda kukola kye tuyita commotion emanya abagenda okwekalakasa ebifo basibukamu bani abalidinga na biki bigenda obekalakasiza. Yo kyekola nesimbayo abantu bayo before nga mmwe temunnagenda kwekalakasa. Eteekayo abantu bayo ku ground ne baba babeeramu nga mmwe temumanyi baani be baani.
njagala kubiriza omulango takungula eri ba ghetto commanders mu ghetto zammwe mwenna mutandika okwetegereza abadaawa bonna abatabadde mu gurupu zammwe nkiddamu mutandika okwetegereza abadaawa bonna abatabadde mu ghetto zammwe okusingira ddala nga muntu mupya azze mu ghetto atabbira emboozi mutategeera azze n'obusente abula emboozi za nyuma tezikwatagana naye ng'asinga okupika omuliro mu kintu kino tugende mu begendereza ennyumba ghetto commanders eno message yammwe ekisookera ddala Yoseri apulaninga kubanga akimanyi nti ekigenda okumujja mu buyinza kiyinza obutava mu bannabyabufuzi wabula kiyinza okuva mu ghetto kubanga akitesitinze kakirabye akimanyi nti bannabyabufuzi tebakyalina numbers ennumbers ziri ba ghetto youths bonna okwetola Uganda nabagamba nti Uganda yonna 80% ghetto Uganda yonna 80% ghetto tukulidde mu mbeera ya mugattingano oba ya mugotteko obintu bino tukulidde okwetola ebibuga byonna mu Uganda kati Museveni kyasinga okutebe bayita ba ghetto youth kati njala bategeeza gavumenti zonna zisooka kusimba bantu baazo mu bantu abennyini abagenda okutuusa obulabe ku gavumenti oba n'akyusa gavumenti njagala ba ghetto commanders mwe nayo muli mutandika okwetegereza bantu ki abazzemu nga temubamanyi waliwo mission ey'okubateekamu abasajja ba state previously baje buvuddeko nabagamba nti waliwo abasajja ba SFC nga balasita nga n'enkwakyo bagikwaza bulungi nnyo abo bonna be bali bangi bajja babateekamu nga temumanyi ensonga lwaki mbagambye ekintu kino waliwo ekintu Museveni kyatya ekiyinza omugwira nga tamanyi lwakimugwiridde olw'abavubuka bafuuse ekizibu kati njala bategeeza Museveni tatya munnabyabufuzi Museveni tatya kansala tatya MP wabula atya ba ghetto youths kubanga ekisooka temulina kyemugenda kufiirwa temutya loosi temuna kyemugenda kufiirwa ensi yabakubakubadda mwanyiigadda ate mba musazzeewo temulina gwe mwebuuzaako mulumba bulumbi kyeyensonga lwaki abatya kati njala bategeeza ensonga lwaki Museveni asobola okuleka ebyobulamu ne bifa asobola okuleka amalwala nga temuli ddagala n'akwata ssente n'aziwa abayimbi ate nga ne bava mu ghetto kubanga akimanyi ennyimba abantu abasinga okuwuliza ennyimba bava mu ghetto abasinga okuyimba bava mu ghetto yensonga lwaki asobola okuleka ssente n'azikwa n'aziwa abayimbi n'aziteeka mu bigurupu okucyankalanya eggwanga n'okucyankalanya abantu bakuba kyasinga okutya kati njala bategeeza ekizibu kya Museveni kakyasiza okutegeera bakiyita ghetto kati mwenna ba ghetto youth ba ghetto commander emuli ngenda basala ekigambo kimu mwegendereze nnyo Yoseri already yabaplatinzemu basajja ba iso n'abaseemwayi abagenda okuba ngo batambuliramu lwaki batambuliramu singa mugenda okulumba wantu wonna nga mugenze ku demonstrate ngoba okukola ekintu kyonna nga kiri peaceful egenda fubutuka abantu abagenda otandika okukola commotion oba okwokya oba okubba oba okukasuka amayinja sina kindi otandika okukola ebintu ebitulika ekyo be bantu baba basizeemu ng'omuntu alina attitude esinga kuyammwe gye mwajjiddeko oyo abeera state mafia abeera state agent gwe bataddemu nkiddamu omuntu yenna gwe mutamanyi mu ghetto zonna Kampala Ntebe Wakiso nga temumanyi mupya mumwegendereze nnyo n'oba yazze jjo oba aludde mu wiiki oba amaze mu mwezi mwegendereze nnyo kubanga Museveni akimanyi mwe muvaako entabwe era akirabire n'embiri ebyogenda ku social media katolwala kubanga akitegedde nti abantu abasinga amaanyi bali ku social media ate bonna bava mu ghetto kati njala bategeeza ekintu kino mukitegeere era mukitegeere mwena ba ghetto commanders nti mubeere nnyo very vigilant gye muli kubanga Museveni akitegedde mwe muliko amaanyi ate nga amaanyi akimanyi nti musobola okukola ekintu kyonna essaawa yonna eno message njagala egende eri muganda wange Lususu lwa Kimenke which ewedde najja nekolera video nayogerako layini ntono nnyo saagala kukuwa budde bungi nnyo kuba manya ebyokukola ina bingi naye nagamba nti bakutaddeko amaaso abiri gano wegendereze era mmanyi naawe otegera bulungi nnyo naye njala kugamba bapromota tebakuvuga speed bapromota tebakuvuga speed bajja ku overridinga osukke wandibadde ogenda ate bakuba ekigo nkiddamu bapromota ba music mu Uganda bajja ku overridinga bajja kuvugira ku speed bakuba ekigo kuba yensebe ekulindiridde mukala njagala okwate ekintu kyo bulungi nnyo kivuge bulungi nga weetereddemu obwongo baleme kuvuga kuyisa wandikomye
wetegerere balime kutegerera kubanga okulo kutuuka abo bali tebakutegerera wetegerere balime overridinga okutwala mbintu embi otajja kusobola ekyo nga kimaze ngenda kusaba nga nfundikira akaloozo ka leero ngenda kusaba okwate champion gudo omuzze ku ssomero nga nabo gisimufungize mu bintu byonna byoba okola kwata champion gudo omuzze ku ssomero emirimu gyo commandinga amajeego n'okukuuma abikolenga nga ali mu luwummula amateeka gye gali bawandiike bulungi nnyo nti omwana yenna alina kubeera ku ssomero bakunoonyezzaako emisango egyo naye omusango gwa champion gudo kubanga tali ku ssomero gusobola okugulwako ne bakutwala ne bakusiba ogenda obiwoozaawoza nga bakwagala dde okufuna muganda wange lususu lwa kimeeke nkusaba kwata champion gudo muteeke ku ssomero emirimu gyo commandinga amajeego ajja gikola nga avudde ku ssomero nga ali mu holidays muganda wange nkusaba n'obuvunaanyizibwa nkwesaba busabe bulungi nnyo mu bintu bigenda okwetoolwa kuba kunoonya buli ango yonna naye kwata champion gudo muzze ku ssomero nga nabo gisimufungize bw'aba mwanawo nkusabye bw'aba mugandawo nga champion gudo mugandawo nkusabye bw'abanga mwana wa ssenga oba gw'omuzaala kwata champion gudo mutwale ku ssomero then buluwummula ajja komandinga amajeego bye bintu bibiri byenkugambye olwalo sina bingi nye bisigadde mukama kwatizeeko oli muntu mukulu naye amateeka gye gali masirifu bajja kuyita ewantu watono nnyo ate kizimbulukke mu luvannyuma nga kimaze okuzimbulukka kwata champion gudo mutwale ku ssomero then buluwummula ajja komandinga amajeego naye kati currently basobola gifuula cause ekuleetera obuzibu kubanga bakunoonya buli kantu konna baagala kumanya perfume owafuira perfume ki olya mmere ki oyingira saameka ofuluma saameka mukazi wo yaani oyimbira ludda wa biki byokola byonna state kati eteeka okubanga yakuŋŋaanyiza buli kimu ekirina ku mmeeza yaayo bagenda kunoonya kibeetaaga okukozesa okufuna ekirala nkugambye wegendeza promoters bapromota bonna bali mu Kampala kati kalire bonna bakozi ba salimu sale kansule kye bayita salimu sale mumanyi basobola okukola ekikyamu bonyini benyini basobola okukola ekikyamu ng'essanyu likuyitiridde nga tokyamanyi bw'obeera tokyamukeeted ng'essanyu oli over excited essanyu lisobola okukuziba amaaso ekiddako tojja kimanya so njagala wetegereza ba promoter bonna ba NRM bonna ba NRM 90% njagala obeere mwegendereza nnyo tobeera excited nnyo tofuna ssanyu linnyo kubanga essanyu eringi ate lireeta ebizibu yo message yange y'akalowoozo ka leero kati tugenze ku kiggula luggi ekiggula luggi kya leero njagala kigende eri mwenna bannayuganda naddala bannabitone okwetoola Uganda yonna nga sawuddeeko oba oli muganda oba oli mutoolo oba oli munyolo oba oli muki ne bannabyabufuzi mwenna n'abakyakozesebwa ekiggula luggi kya leero nkwatiraako tebufuuka bumbula mwenna musomyeko ekitono mukimanyi nti mu myaka gy'abajjajjaffe bwe baakwatibwa okuggibwa mu ssemazinga Africa oba ku lukalu lw'abakadduga ne batwalibwa ku ssemazinga bamagulumeero okwetoola ensi yonna abasigaddeyo baasinga obungi ne bakasukibwa ku bizinga ebimu omuli Jamaica omuli Haiti wawa gye bafuukidde nga kati balina eddembe nga ate sina batabanafuna ddembe abazungu bano ate baakwatanga mu bannaabwe ne babafuula ba supervisors okusupervisinga bannaabwe abo naye mu byafaayo by'ensi ebiwandiikiddwa wali oliddeko supervisor yenna ng'akyaliwo oba supervisor yenna ng'ayogerwako mbitabo supervisor bamugjawo okweka obujulizi kati baganda bange njagala tutunudde koyini eno koyini ze ssente ez'ebyuma ssente zino zibeerako enjuyi bbiri ngeno omugiraba eno koyini yanseene ekoyini yonna nebonga olina ya 5 ebeerako enjuyi bbiri lwero oluuyi olusooka n'oluuyi olwokubiri saagala ebiseera ebisinga otunuulire koyini ng'ogitunudde ludda lumu njagala okwate koyini eno ogitunuulire kwata koyini gy'olina ogitunuleko ebeerako sayidi bbiri buli sayidi eriko
ebintu ebiwandiikiddwako n'ebifaananyi ebyenjawulo ebiteekeddwako. Lwaki njogera ekigambo kino? Tutandise bwe tuti. Muhammad Nsereko MP wa Kampala Central n'abantu bonna abali mu politics w'ekifuula nnengo okusiba akatambaala abantu. Njala mbere begendereza nnyo. Okutambula n'omulangira tekikufuula mulangira. Okusula mu garage tekikufuula mmotoka. Ate okulwa ku nnyumba za landlord mwanatu tekikufuula zizo kubanga enkyajja kugoba. Muhammad Nsereko n'abantu mwenna bakola emirimu gya Museveni nga muli mu kuttisa bannayuganda mu ngeri yonna esoboka ne mwefuula nti mumusinga okutegeera ekintu ekyo kibi nnyo ensi balaba. Lwaki njogera ebigambo bino? Njala sooka okubikkira abatannazuukuka nti muganda waffe Katoli Wama Bidugu Lamirezi Mukama yamujjuludde ekiro ekikeeseza olunaku lwa leero. Mukama amusooja byonna byamusobako. Era ng'afe amanyi ebyobufuzi sigenda kumukonda eminga wadde omunenya kubanga mu byobufuzi buli kigambo kisobola okwogerwa. Naye okyogedde kwani era akikonsumiza ati bwakifune atya. Eyo sigenda gendayo. Naye mbajjukiza. Gwe munnayuganda yenna wegendereze nnyo abavubuka abagamba nti kati bebafuuse bannamawulire okusinga bannamawulire abagasoma. Betuyita ba YouTubers. Mwe mulina kye mutamanyi nti state ya Yoseri mutujju n'akabinja ke konna batujju. Asobola okukozesa buli kintu kyonna ekyetaagisa okufuna kyayagala. Bw'oba omanyi nti oli munnabyabufuzi, oli socialite, oli munnabyanfuna, oli musuubuzi okola business, oli munnabyafaayo, mwegendereze nnyo abavubuka batambula ne microphone n'obusimu nga bajjako interview. Eyo geyeena nkiddamu mwegendereze nnyo abavubuka abajjako interview akusanze mu makaago akubidde essimu. Eyo ye geyeena esooka kati. Nkubuuza mu myaka bifonga Kyagulanyi tannajja. Wali owuliddeyo omusindo ogubaddewo nga bajjako abantu interview oli n'akunoonya n'akubira essimu n'akunnyako interview eyalulekereke nga bino ebigenda mu maaso. Yoseri omutujju anoonya buli point yonna wasobola okutuukira ku muntu gw'ayagala ne bakozesa kye baagala ne bakikuwa n'okifuna bulungi nnyo. Obutwa gye buli obwa buli kika. Obulwaza kansa, obukulwaza ebibumba, obukuttirawo, obukusiisa lumu, n'obukufuula mawobe, n'obukusiimuula obwongo gye buli. Basobola obukuwa mu byokulya, mu byokunywa, basobola obukuwa mu bbeere y'omukazi ne bakuleetera ekiwojjolo n'okiwujja ogenda okuvaako enkya ng'oyise Windows. Basobola obuwa ku mugujogeza microphone ku mikolo gyonna. Kati mwegendeze nnyo abaana ba YouTuber nkugambye ku YouTuber bonna bwe mulaba. Ebitundu 80 ku buli 100 bonna ba YouTubers si batuufu. Nkiddamu ebitundu 80 ku buli 100 ba YouTubers bonna si batuufu. Bakolera state y'ensonga lwaki abanoonya buli ango yonna okubajjako interview. Ne mwegendereze nnyo. Era nga nkyali mu kigulano gye. Goloza lwaki mu biseera bino bagadde okukola kye tuyita profile buli muntu ne bakutuukako gy'oli mu nsi yonna bakuggyako interview. Mulemye okutegera ekigambo kye bayita profiling. Ekigambo kye bayita profiling state ekikozesa okunoonya ani yaani abambulako nsobola obbafuna baani abakyalina ebyobugagga babaddewo batya bawangadde batya nsobola mufuna ntya mufunako ntya access gwe kenyini bakuleeta myphone weeyogeza ebigambo byonna bimalayo. Museveni waakuteekaawo. Wait ebbanga ttono ogenda okulya simanyi yafudde cardiac arrest, yafunye simanyi complications, ate yafunye simanyi biki, ate yafunye cancer simanyi cancer grade 3 nga totegedde lwaki wafunye cancer grade 3 kubanga tewasobola kutegeera kweteke nenya nnyo. Ebintu bino muluddewo okutegeera ebintu bino ne bajja batta bamalewo. Wano wetulaga wabi nnyo. Kati ngenda bba message esembayo mu kigula lugi ngende ku video yandeese. Njagala buli muntu yenna ng'oli musajja mukazi muganda. Bw'obanga toli muganda naye nga wazalibwa mu Buganda mw'okulidde. Wuliriza ebigambo bino. Museveni talina kyakwetaaza. Ayagala nnyo famire n'okusinga ekintu kirala kyonna. Gw'akyaza nnyo omuzannyo gwa Yoseri ng'ovuma munnayuganda munno olw'okuba nti bakusindisa omuvume eyokola nsobi. Kubanga Museveni agenda kumala akuggyewo. Olw'ensonga kye yali asuubira omukolere tojja kusobola kituusa. Ennaku zino tuli immune ku bigambo ebituvumwa ne bituwalampisa. Tuli immune bwe noboona obikola tolina kyogenda kunkola omala biseera. Okujjako the end of the day kyemutamanyi nti the moment you accept to sit with the state and you know their mission
oba watojitukiriza bagenda kutta system eri bwete the moment kasitotula neyo seeri oba sigwola byo muntu yena naga twagala kutta muntu gundi tugenda kozesa gwe ne bakugabye n'obikitegera bulungi nnyo nokkiriza oba n'ogaana the moment kasitokkiriza bakuteekako omuntu omulala behind you agenda okubanga akumontana nga omadde mission oyo bakutte boolemerwa sitiro bagenda kutta kati mugenye okutegeera ensonga zino kubanga muwulirize bulungi nnyo muganda ffe katole bwama Paul Bidugu Ramirez mukama amujjuludde naye ku bintu ebigyeko muganda ffe mwe muli stress kwe kuli ne deplosion muganda ishanta na mwimbo ajita deplosion abade depressed bulungi nnyo omuntu abade ne depression wabade depressed abade ne pressure yatuuka atyawo mu mbeera eyo ng'oggyeko kuba nti abantu tuyina personal egos oba ne hate eri abantu abamu state wejja neekweyambisiza okukola ky'olina okukola naye ng'ate that's not the answer olina okwechekinga kye bantu mansobola kikola kigenda kundabisa kikya kyekibuzo ekisooka muganda foyo abadde ku social media ng'ayogera bulungi nnyo musajja alina rekodi z'ennungi mu kuzanya katemba n'okuwandika ennyimba na buli kimu naye somehow alina we yagenda astray n'atandika okukola ebintu bitakwatagana tukireka tukimanyirayo naye lwaki afudde depression oba afudde stress oba omutima okwabika reason being ye musajja eyandibadde kati nga mugagga mu music industry ani yasula music industry yose Katolo bwama yandibadde nga mugagga through drama naye tabadde successful government ya musuula Katolo bwama yengeejinzo okuteekawo theatre zisuka mu 3 ngazipangisa ne zigwa government nga yemulemesa Katolo bwama abaddeko munabya mufuzi na failinga ka public mu rejectinze abadde n'amabanja mangi nnyo nenga te public etandise omuvaako nakola ku radio bintu bingi nnyo nenga tososoka kubuza lwaki Katolo bwama afudde munakuwavu bwatyo mubadde mulaba nga aseka era nga ali happy nnyo ye ali mu kwenjoyinga life ali mu kulya sirwa kuba nti abadde akyagala nnyo abadde yejjako stress ne pressure ebimbubaddeko kubanga jana bagamba mulaba public figures mulaba abasajja balina ssente mulaba abayimbi nenga temanyi bizibu ki balina bwakubulya ebizibu byalina ojja kudduka kubanga tosobola kuyimirira mbigere bye musajja atu abadde alina basobola okubulyako ebizibu ebyo ne si bonna mulaba nga abadde alya n'asanyuka na wa interview Katolo bwama gwe mmanyi ng'akyali mu kkubo ettuufu nga tannayingira bya bufuzi active politics Katolo bwama ye muntu yali omuzibu okuggyako interview manyi mwenna kwemuli mwenna abazanyi ba firimu abazanyi ba katemba n'abayimbi mukimanyi Katolo bwama kyali kizibu nnyo mujjako interview ng'akyali active mu drama ku Bati Valley ku low complex ye ne byajja rekodi Kampala wali ku Martin Road Katolo bwama nga kizibu nnyo mujjako interview ekyakiwakanya wandika wano information awandika wano message kubanga Paul mumanyi Paul abadde mutabani wange mama wabadde mukyala wa Mpindi neddira Mpindi kibadde kizibu nnyo okujja ku Katolo bwama interview nga tannayingira mu bintu bya politics bino okulumba bantu nga kizibu nnyo kati yagenda okompilinga muyingiza mu mizannyo emikyamu n'atandika okwagala okwejjako kyetwandise stress kwe kutandika okujja mu public okweyabyanga naye ejjako stress otherwise si yali omuntu omutuufu si yali mwangu kuba mumanyi oba yagala okukakasa ekintu kino waliwo omukwano gwasigala muyita Abe Mukiibi genda omusango mujjako interview genda osange Maria Mudagiro mujjako interview genda osange Jolly Sego mujjako interview genda omusango mujjako interview oloza kyangu nnyo kyenkugamba nti omuntu atuuka neeteeka mu target nga takyasobola givaamu ono Katolo bwama gamufunye ku last ono abadde happy kubanga abadde ayira ebintu byejjako byeteekamu nga tabimanyi gavumenti yamuteeka mu kintu kyataategeera n'akigendamu ng'ate it's too late okivaamu Mukama muwummuza mirembe naye nga nfundikira ekigulalo gikino
mwegendereze nnyo omusajja gwe bayita Muhammad Nsereko balambaluga hale n'akabinja kaabwako. Njala tuddeyo lwaki kuba mbagambye coin eno bw'okitunira sayidi eno esooka olina ogikyusa sayidi eno n'olaba ebintu ebiriyo. Njala sooka babuuza. Yes, Muganda ffe yafudde Mukama muwuzi muze mirembe sigenze eyo nnyo era nsaasidde family abooluganda bakona b'emikwano n'abaasoseewo. Naye lwaki buli muntu yenna afa Nsereko gw'osookawo olwo nkyusizza coin? Eryato eryagwa mu 2018 bayita MV Templar. Nsereko gw'asooka okutuuka ku lyato eryo. Era abantu abaliko bonna bali target yayo seeri. Kiki ekyakutwala n'obeera first person okutuuka eyo? Omugezi jjajja Yichuli bwe yafudde n'otekinga over mukolo. Katolo bw'amakadda bw'amujjuludde gw'asooseeyo. Naye statement ze wakoze nga tezigatta kunze nga statement zigatta. Nga statement zigatta. Ne weekuwa golo n'ogamba nti abala bonna bazze naye ekibiina ekitola bayimbe mu Uganda akivumira tekyazze. Was that statement necessary at that particular time? Tewali ayita kufa. Was nze kyenkukwata wenkukwata was that statement necessary at that time? That means wabadde okoza statement eyo nga cover up. Oteeka okuba ng'omanyi ekyakoze eki ekyatuuseewo. Kubanga ku Samos ebintu bingi mugenda mutune statement ze yakoze. Ngenda kubazzayo katomanze bwino mbeera naye wano saagala balimba. Bwino mbeera naye wano. Wano MV nga yakagwa MV Templar omwami ono yaseka ku ssimu. Apparently this is an audio to talk about on this very sad day of Saturday. With me here is one of the survivors of the boat that has capsized. We were told that early in the morning or late in the afternoon the boat, of course with its skippers and all those that were on that boat, left this place at about what time? At around 4 p.m. Yeah, talk to the world. 4 You're p.m. live on my... Yeah, 4 p.m. we left and the boat proceeded gently. When we arrived when we get to Uganda, see your neck ulida. Yakava okuwona oluzungu lujja Olida. kati betubadde tugenda eryato ne ligwamu ne litusuula mu ffenna. We were over 80 people berisuddemu. Mubadde mwambadde vesti mwenna. Ulira investigator bwabuuza. Abasinga badde bambadde nga 15 bebadde tebambadde life jackets. Amanyago St. Francis nenze yange najambuddemu n'enjuwa omuntu nenga bwe tumanyi kuruga yambala life jacket. Eyo sigenda kulwa just mbadde njagala bulaga history. Paulo bwe yazikidde driver tuganti yazikidde lumu n'avaamu ebyovu. Wicho omuntu osobola okufa naye wateekeddwa okuba waliwo ebibuuzo. Kuba omuntu afudde cardiac arrest ateekeddwa kuva mu byovu. Ku side yange ne ku side y'abasobola ki-interpretinga bulala. Naye mbuuza lwaki gwe ku buli muntu afa kubanga MP Templar yaliko target za Museveni mpitirivu nnyo go wasookawo ku ssimu kyajja kitya. Ichuli bwe yafa nojja no taking over mukolo ng'oyogeza maanyi Kato bw'afudde gwe yasooseewo n'okola statement nga tezikwatagana and the very bad of it nga you were very happy nnyo oli very strong. Teri muntu avirwako mukwano gwe indeed nga mukwano gwe nnyo n'abeera nga ali strong nga gwe ng'oyogera n'amaanyi. Taliyo facial expression body language y'omuntu ng'oviriddwako mukwano gwe wandibadde tokola na statement yadde. Naye statement ze wakoze zindeetedde okuddayo mu history noonyereze. Teri muntu aviriddwako muntu gwe bayita nfanfeewe najja n'ayogera nga bw'oyogera. Mugende ku social media munoonye video zo n'omusajja nga ayogera nga bugumu nnyo musanyufu akondeminga abantu abatazze mukulu. Abantu batuuka ku ssaawa nnya ez'ekiro ne bajjako amasimu. Nze nange ssaawa ez'olwatano ez'ekiro nzijjako amasimu okufuna otulo. Kati gwe n'ogamba simanyi gundi teyazze gundi yatuuse wano. Ssebo
mukuru okujja ngo ina kyomanyi wadde oyagala abantu bajje bangi okavalinga ekintu kyokavalinga eno ndowooza yange naye teri muntu abadde nga alina mukwano gwe nga Lubwama jukira abantu bonna be waleeta mu system bonna bafudde naye nga ate owamba omukolo n'okola kye tuyita diversional messages ng'ozikyusa wakyusa message n'okyusa buli kimu ku nfa ya Ichuli ate nga gwe omuleeta okoze statement ku nfa ya Katolubwama n'okyusa statement n'otandika okukondemminga abantu abatabaddewo mutabani wa Katolubwama Mukama akuwummuza mirembe tujja sinkana ng'obudde butuuse kuba ffenna tuli mu nsi mu lutambula butambuzi Hamadi Nsereko weewummuzeeko bano bonna babadde bantu Ismail Chuli yali muntu nga gwe handler Katolubwama history ne bodda mu videos mbadde nkoze zonna mbadde ndaga abantu nti gwe handler wani wa Katolubwama all along nga gwe handler awe politically ni abantu enfaje bafamba handle abantu bo handlinga nojja nokola contrary statement or controversial statement against their death wabere ebibuzo bingi nyo ebibuzibwa ate nga gwosoka ku scene statement gye wakoze n'okondemminga ba artist yabatazise immediately muganda wange erina ekintu kiraga ekibadde waawe ekirala eyo tetujja kugendayo njagala tuveewo tugende ku nsonga eyatuleese entuufu kubanza njagadde kuyitira waawo ekigula lugi kiwedde tugende ku video eyatuleese katuwama video entuufu etandise butyo mbalamusizaako mwena bannayuganda buli mujosinzira okuwuliriza ng'oli munnayuganda engera oyina muganda wo yenna mbajjukiza muganda wo nga yasibwa mu makomera gonna okwetola eggwanga Uganda naye nga musajja muganda oba mukazi muganda nkujjukiza nti enteekateeka ya USA okuŋŋaanya abasibe bonna abaganda okubatwala mu makomera agaliraanye booda ya Uganda ne Congo mission eno tannagita era akyagiremeddeko ng'enteekateeka yeeno yakwagala kutwala abaganda bonna abajje mu makomera abateeke ku booda ya Uganda ne Congo ku makomera agaliraanyeewo then asetinga abasajja ba Allied Democratic Forces n'aba M23 bajje balumba makomera ago battiremu bannalumanya ne basaalumanya oluvannyuma agambe nti ADF ne M23 balumbi amakomera gano ne batta abantu bayitirivu nnyo asobola okufunako omukisa ogumuzza e Congo sina kindi okubaako ebigambo byayogera ekyo njagala kibategeeza mutegeeze baganda bonna bali makomera mukitegere bulungi nnyo teno mission weeri olaba nziramu message omulundi ogwokubiri twakitegeeza nti ekintu kino kiri inevitable Museveni akipulaninga kale njala basa mwenna mutegeeze baganda abo bali mu makomera ddala nga baganda nti bawulira nga bagenda batransferinga mayinti yaabwe yabalula esiridde awo sigenda kulwawo ngenze ku kirala njagala kutegeeza mwenna baganda bannaffe baganda bannayuganda mwenna bannayuganda bali mu Uganda ng'oyina muganda wo baawo mukwano gwo ng'ali mu jail eya UPDF nga ali Somalia oba nga yave Somalia omwaka oguwedde nadde Uganda njira bategeeza nti era waliwo enteekateeka nnamutaayika okujjawo abasirikale abaave Somalia abaasikizibwa bana abaafiiridde Somalia mu mpulirize bulungi nnyo Yose ayina enteekateeka ate era etta abasirikale be yajje Somalia n'abateeka ekkalamojja n'abasikiza abagenda Somalia abafiiriddeyo almost abagenda mu 200 ayina enteekateeka ebatta agenda batte abaati awuliriza wetwongerera essawa zino Yose abavubuka bali bambanja ensimbi empya n'enkadde n'asalawo okutuma mukoddomi we Kahanga Muhanga kojja wa Muhoozi Kanyerugaba bajjeyo abasirikale abasukka mu 1000 babazze eka babajje Somalia babatwala basoka batwala esingo kubasomesa political reforms babozo obwongo bamalo basomesa Kahanga Muhanga n'alagira abasirikale abalala ne baleete mu motoka ne batikka abasirikale bonna abamalo kusoma kakoosa ako ne bavuga mpaka mu bitundu y'Ekalamojja gye bagenda okuteeka enkambi naye ng'enkambi gye bateekamu tebanga no bataddeyo mpya bana abaana abali essawa zino abave Somalia ng'abanja omusala gwa mwaka mulamba tebalina wadde ekigulya magala eddiba babanja omwaka mulamba tebalina nsimbi emmere bali ekyemisana ekigulu tebajja kirya amazzi ag'okunywa amayonjo tegaliyo eddagala teri n'abasawo bennyini bajja lwalumu kubanga bo baagala mission yakola ki yakubatta jjukira bano bebajje Somalia balyoka bate babasikize bano bebakubya amasasi nga bakuba enkuko eza buleira ezinoonya emmere y'okulya okumanya awerekera akubanja bw'aba asitudde buba gubajja bagidde
embeera nga bweri mu bitundu bye Kalamojja gye batwala abaana bana abalenzi banna Uganda abasukka mu 100 njala tegeeza mwenda ba family members ng'omanyi nti Muganda wo asavinga mu brigade 501 ng'eneri Kalamojja erimu abasirikale abasukka 100 wetwogerera essaawa zino waliwo enteekateeka egenda obbattisa nga kino kyava mu kamwa ka bombo komandanti gwe bayita Kidega eyabategeeza nti mwenna mujja kufiira mu ddungu ly'e Kalamojja nga tewali agenda bataasa Yoseri manyi kuno kwoli Kahanga Muhanga kwali ne mutabani w'omuhoozi Kanyirupama kwali kuno ngera babuuza bwe mutuulanga mulina abaana bammwe ne bazzukulu bammwe mulowooza bannayuganda bayingira okusavinga eggwanga mbuzi nkoko nte imagine omuntu agenze n'asoma paka senior 4 senior 6 wa degree nayingira okusavinga eggwanga lye with the other interest of be employed naye n'amala omwaka nga tafunye ssente ze n'omutwala mu kitundu mugendo tusetinga barracks ninga mission yakubatta tomuwa mmere tomuwa mazzi taina de dagala taina de buli kimu ate ngo basige toyagala ate nga ne mission weeri egendo batta njira muntegereze ono chali go bayita Kidega nga yakulira commandant wa Bombo Barracks message yi wasindikira abasirikale bonna aba brigade 501 no bagamba nti mugenda kufiira mu ddungu lya Kalamojja message yapa njifunimiza era etambudde etegerezedwa singebera musirikale na afire ye Kalamojja kiba kitegeeza ti mission ya moyo kutta abaana bado nayo etuukiridde bulungi nnyo awo nvuddewo ngenze ku kibala wetwogerera essaawa zino ebyenfuna mu Uganda byakatuubagiro ngazina n'owenkofu nti ebyenfuna bigudde obuli bw'enguzi busambira waggulu ng'ejjanzi ngera mwalabyeko n'avunaanyizibwa kukwata abakonezi mu ggwanga omukyala Betty Namisango Evukamya ng'ayogera amakikinike message gye ndalabye nti yabadde asindika obubaka naye yamusindikidde mu bantu abakoowu batajja kutegeera nti byayogera babitegeera olw'okuba nti yali bulungi kino kiviiriddeko ebitongole bya gavumenti ebisinga obungi okuba nti bikyasobola kutuusa kutuusa services oba ebiweerezebwa eri bannayuganda nga n'abakozi abasinga obungi babinyise mu nsi obafulumya eggwanga kati kino kivudde ku ki kivudde nti n'ebitongole bimu ebirina okuyamba bannayuganda ku nsimbi z'omuwa omusolo ogamba nga amalwaliro biri mu kattu nga n'abasawo bennyini abali mu kukola okusoma kw'obusawo nga bayambako abasawo nga singa omusawo bayeesuddemu jjulume abaana bano ababasomye babajja okuyamba ku basawo bano okujjanjaba n'okulabira abalwadde ne kati otwogerera bano abaana abali mu kusoma bali mu kwesula mu jjulume nayo beekyanze olw'ensonga nti ensako yabwe tebagibawa emmere tebagiraba buli kimu tebakibawa ate nga gye tugenza okukeerera olwaleero ne gye buvudde katono ng'amalwaliro gano wammanga gali mu lusuubo olw'ensonga nti tegakyalina mazzi nga n'amazzi baagasazeeko mujjukire nti Uganda yalina eddwaliro eddene oba ekkulu mu Uganda nga baliyita Mulago Hospital Lifaaro lino nga ne bw'obanga twanyumyanga mu mboozi ng'oyagala ebintu by'obukunya oba ebyo bwe twagambanga nti oba oyagala ebyobwerere genda e Mulago munnange Mulago njagala babikira Museveni yagitunda ddala n'agiguza abayindi naye ng'alinamu ne shares ne famire ye era yeensonga lwaki nti ebiseera bisinga bw'ogenda e Mulago kuwandiikira eddagala ng'olina obulwadde bakusindika ku First Pharmacy eno ya Janet Kebabazi nannyini Njovu Enterprises era yatunda eddagala lyonna erya Uganda Medical Stores ku ssente z'omuwa omusolo wetwogerera amalwaliro agasinga obungi mu Kampala abasawo bagadduseemu tebaliiwo go agasinga obungi gamba aga Naggulu ne Ntebe grade B amazzi go tegaliiyo National Water and Sewerage Corporation amazzi yagaggyeko ntegezeddwako nti Ntebe grade B ebanji obukadde 488 obw'ensimbi za Uganda nga ne certificate kennyini eraga nti amazzi bagaggyeko yafulumiziddwa dda era negenda ku mitimbagano kanji balageko wano muyinza okugamba nti byetwogera byampewo eyo certificate eraga bulungi nnyo nti Entebbe grade B yo amazzi bagabaggyeko naye njala kubuulira ebintu ebikola eddwaliro gabeera mazzi ddagala n'abasawo bintu bisatu mazzi ddagala n'abasawo kati otuuka otya okubanga eddwaliro teririna mazzi teririna basawo n'ogamba nti tukyayina embavu eddukanya eggwanga lino kati Naggulu amazzi terina Ntebe grade B terina Kiruddu abasawo buli ayite manju tadda Kawempe kye kimu n'amalwaliro amalala mu ggwanga buli omu gaakaba gaakomba omukyalo ono Dana Atwine ono nga ye permanent secretary bwawulidde nti abaana bano beekalakaasizza nga babanja ensimbi n'okuba nti balina okufuna ekigula emagala eddiba
olwokuba nti bana abakazi n'abasajja balina kawo mentality ebbaluwa gy'abawandikidde nga abategeeza ngenda gibasomera buli muzadde yenna ogenda kutya kye kiri mu ggwanga ebbaluwa yeeno kansoke njiba muliseeko yeeyo bulungi nnyo gy'awandiise ng'abaddamu ku mitimbagano egy'enjawulo agambye atya wuliriza nnyo agambye Minister of Health Medical Internship nti ekitongole ekikwasaganya ku byobulamu mu ggwanga oba ministry ekwasaganya ku byobulamu mu ggwanga ebbaluwa eno egenda mwenna abayizi abakola okusoma okw'omunda nga muyambako mu malwaliro ag'enjawulo agambye bw'ati we are not going to pay interns let those who can't afford to cater for their medical internship apply pick application forms and choose the hospital they will want to work and start internship agambye bw'ati nti kino kigenda eri mwenna abajja okusoma intern oli wa ddembe okuba nti bw'oba tosobola genda na mbeera eriwo osobola okujja efoomu n'okyusa n'olonda w'oyagala ogenda okusomera singa wano webiri obanga w'obiraba tebisobola kubanga bikola nga gwe b'obiraba while for the poor who cannot afford will continue to stay home mmwe kennyini abatasobola abaana b'abaavu nga temusobola kiri agambye nti buli yenna alina famire nga yeesobola agambye nti buli alina famire nga yeesobola genda ogyeyo application ogende oza apply oteekeyo okusabako bakukkirize osome ku mbeera yonna egenda maaso mu ggwanga naddala Minister of Health n'agamba nti gwe wenna ateesobola nga famire yo njavu nga tosobola kugumira mbeera na biki bigenda mu maaso mwana wattu sigala ewammwe bo abalina obusobozi basobole okubanga bagenda okusoma kubanga bo ebiseera ebisinga tebaagala nnyo okukoleragana n'abantu baavu ebifo bino bigenda twalibwa abaana nga bo famire zaabwe zirinamu kasente kaabwe akasobola okwebeezaawo thani okutundira akasente ka gavumenti akataliiwo so mwenna abalina abazadde nga mwesobola abaana mwesobola mugende mugyo application abateesobola mugende ziri balaba olwammwe bo tebakolagana bantu baavu oyo ye muwokyala Dana atwine bw'omulaba nasimayiringa noloza nti alinamu amagezi agategeera kumbe eyo nayo nte zizimu ku mbata zane ti wuyo bw'omulaba asekoloza alinamu ku magezi kumbe nayo mbata yane etuddeawo oyo nno yakolanga permanent secretary Minister of Health kati n'oyo ng'afa nga mutugaana okuseka ono mbata yane etuddeawo titugenda kulwawaawo mayi tuyita mu bwangu obudde tuyina butono ate nga tulina information nyingi kati ndoza nsooke mmaleyo eno bulungi tulyoke tugende ku bikwatagana ku byaffe bya NOP era njala kutegeeza bannayuganda n'okutegeeza omukulembeze nga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda mwenna nti waliwo ekigumaza ng'enteekuma mu kyoto nti Uganda ebyobufuzi tebitambula tebakulya ssente yo ssente tebahabulwa ne mutabani wa Muhoozi Kanyarugaba bali mu kutambula nga bakuba kampeyini era nga bo obwanga bwolekezza 2026 wetwogerera okumanya bakuba kampeyini batambula bagaba pikipiki bagaba sukaali bagaba emmere bagaba n'essente n'engoye enkalu ng'abagamba mutulabanga mu 2026 kubanga ffe tulina ekiddako abasigadde tebalina kiddako era grupu ya Muhoozi enetambula maserengeta ga Uganda gye bamuboola n'abagamba nti oba mwagala oba temwagala nze ngenda okuddako oba okulonda gye kuli oba okulonda tekuliyo kitegeeza nti bo bano olwedde bali mu campaign nga bakuba campaign naye nabagamba nti buli muntu abeerako ssaawa afuukira omugezi newafuukira omusiru Yoseri ne mutabani wo simanyi nti mulowooza ne bannayuganda basiru okujja nga mugamba nti okulonda mugenda kujjawo naye bwe kulanga mugenda kuzzaawo kalulu bwe mulanga mutuuseeyo temusuubira nti okutta okuwamba obuli bw'enguzi n'obujoozi obuweesa empisa ekkundi mukyasobola okufuna akalulu 1 amambuka ga Uganda mubbye ettaka mussa abantu bakitegeera mu bukiikaddyo bwa Uganda muwambye ettaka mussa abantu bakitegedde mu bukiikakkono bakitegedde ate kiri mu masekkati ekitokota si kisaanikire nga n'ow'emmindi asena kati mugenda kijjawa tugenze mu maserengeta gye mugaa gye muva ate munnange ekiri eyo kizibu kubanga ne yavaamu olubuto akitegeera nti embeera eggaye awo bagambira nti embwa emekese mmwanyi kale simanyi kimutambuza
mutambuza ensimbi z'omuwa musolo ne mutandika okwogerera abantu abala mafuukule nga mukozesa amaanyi g'emmundu n'okuba nti mutiisatiisa abantu naye bino mujja bikola bijja tutukako obudde obigenda okukomekkereza eyo nebadde message njisizaawo ate buno obubaka njala mu bunsindikire eri abo abakolera mu bizimbe bya Yoseeri nga temanyi nti bya Yoseeri njala mutangire wano omuntu yenna ng'akola ku kizimbe kye bayita Apple Towers mumpulire bulungi nnyo obubaka nalina baba wa wiiki eno naye lw'okuba mbadde ebitawanya bingi saasobola bbawa muwulire bulungi nnyo wiiki eno nga tetunagivaamu abasuubuzi b'oku kizimbe kye bayita Apple Towers baavudde ne beekalakaasa kyekyabeekalakaasizza mu mpulirize bulungi abasinga obungi tebakitegedde obubaka buno njala bugende mwena eri abasuubuzi saagala mwepike nga akasawo kakkwete muyinza okwabikira obwedde kubanga temanyi kigenda mu maaso wabaddewo nga bwe nabagamba nti abasajja bano bali mu kukyusa mpolampola ebizimbe bino bidda mu mikono gy'abannannyini byo abatasobola bikyusa bajja kukomekkereza nga baluguzeemu akaba njala tegeeza mwenna abasuubuzi bali ku Apple Towers esangibwa mu Kampala ekizimbe ekyo nyini kyo gwe bayita nyeenya teyatunze kitunde nyeenya teyatunze kizimbe yakyusiza bukyusa mikono n'akyusa management gye bamuwadde okuddamu okuwa ekizimbe kino n'akikwasa omukulu gwe bayita Drake Lubega nkiddamu mwenna abasuubuzi abakolera ku Apple Tower nyeenya ekizimbe teyakitunze wabula bakama bamulagidde ekizimbe akikyuse mu mikono akizze mu buyinza bw'omukulu Drake Lubega era teyakitunze kubanga nti nyeenya abadde munafu nnyo mu manja n'engeri gy'abayisaamu nga bannanya ebizimbe bye tebajja kufunamu omuli Yoseeri Janet Muhoozi Salimu Saleh n'abalala katugenze maaso oluvannyuma nyeenya yakyusiza emikono ekizimbe n'akiwa omukulu gwe bayita Drake Lubega munomooza nti bakitunze ekizimbe kye bayita Apple Tower nga temumanyi naye ekizimbe kyazze mu mikono gya state nga bakozesa Drake Lubega mumanyi bulungi nnyo naye ekisinga okwennyamiza kyekino wano wammanga nti nabagamba na Uganda nti simanyi wa Museveni atulogera ku Mapeera House oba atulogera ku Crested Towers gyawanisa embugo nga ffenna tuganye okukwatagana ebintu bino bengenda obbasomera ate byaleese obuzibu mu basuubuzi bennyini wulira bulungi nnyo Drake Lubega olwamuddiza ekizimbe kino nga kati yakiri mitambo egyokiddukanya kulwa state mafias abali mu business z'okugula ebizimbe mu Kampala okubizimba omuli Museveni Janet Museveni wepo ne mutabani wa Muhoozi kiki kye basoose okukola omukulu Drake Lubega yagaye bonna abasuubuzi abali mu bizimbe bino mu kizimbe ekyo kya Apple Towers nti mulina okuddamu okwegula buli muntu edduuka ly'olina okwegula goodwill $15,000,000 hard cash down batosobola fuluma munnange nga mumanyi nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro eri abantu nga bo simanya baba balooga muloozi olina kkiriza osasula goodwill $15,000,000 n'aziwaayo wuliriza bulungi nnyo bwe yavudde awo n'abagamba nti buli musuubuzi yenna ng'olina edduuka nti ogenda kusasula emyezi 3 up front oba aliya emyezi 3 maaso naye ng'emyezi gino 3 ayongezaamu $7,000 bw'obadde owakakadde kamu oyina omuwa bw'oba wadde wakakadde ka obadde osasula akadde kamu oyina omuwa kadde kamu $7,000 akugambye gula edduuka lyo weegule goodwill $15,000 abamu baziwaddeyo n'akugamba nti ogenda sasula emyezi 3 up front oba aliya abamu baziwaddeyo ne increase gye bataddeko ku rent y'Emitwalo 7 abamu baziwaddeyo abaaganye kyekyazeeko bulirira bulungi nnyo wano wavudde okulina okukombesa 1 abantu beekalakaase naye nze mbuuza mukola bizinensi mwasoma bizinensi oba mukeera kuva mu maka mmwe nga mwagala kuvaayo omukyalo butakulaba nti wasibye waka oba omwami butakulaba nti wasibye waka oba ssente zibatawaanya oba butamanyi kye bayita bizinensi kibatawaanya bino byensoma byembagamba byabatuuseko mbimanyi naye omuntu agamba atya nga yakakyusa obukulembeze nti asasule ogule edduuka goodwill $15,000,000 mu economic crisis eri wano olina kuga nti sasula emyezi 3 up front naye ng'akwongeddemu buli mwezi $7,000 n'ozikwata n'oziwaayo mulina ssente nnyingi butasoma kweyagaliza oba kulaga mugagga nti musobola kati kankubuulire abagagga bonna bananyiriza bizimbe mu Kampala bonna bakozi
tekuli na nyini kizimbe enyaje babachunya mu 7 jagala kubanga yagala mwavu wale babakame yinga afuna sente kimutamanyi temwagala kubeera waka babalogera mu Kampala nga mulinga kalori alinoze bulira tibakyusiza lufula zikyusa ne ziva mu Kampala ne zidde ebbali nemo mutegera lunaku ki sigenda kulwawo aho tugenze mu maaso mukitegedde ekya rent increase emyezi 3 up front ne goodwill emiliyoni 15 z'omusasula tugenze mu maaso ekisinga obuzibu ekyabaddeko mu kimugenda okutya nti teweesiganga mu Uganda kubanga bagamba nti kaba mpola ngoli mu kisenge kyo eriyo ekibinja ky'abasuubuzi munnange abeekwanyiza ne bagera basasula ebyo byonna omugagga byabadde ayagala era naye n'atuuka mu ofisi ye n'aseka n'agala nafuna zino embuzi nze mba neesiimye oli abadde abakwasa kisaayi munnange bannaalumanya ne basaalumanya basajja battu abatasobodde kugendera ku mitendera gino ne bagezaako okwekalakaasa naye nga tebanneekalakaasa bategeezezza omugagga nti munnange fuwano watuleme katugende tuyiyeeke wala omukulu Drake Lubega kye yakoze n'ategeeza maneja w'ekizimbe kino ayite poliisi tebamusuubuzi n'omwajjamu kintu mu dduuka kati neneebuuza mukulu Drake Lubega bwombanga mbadde mpangisa wo ensimbi ez'opangisa ne zinnema oba obukwakkulizo ne bunnema okutambulirako nenkugamba leka nziggyemu emaali yange entambule mba nziziza musango nga tommanja okujjako ng'olina ekigendererwa ngera wetukimenti olina ekigendererwa kya state okukozesa okuwavuwaza bannayuganda omuntu baga nti munnaye sijja kusobola kanveemu zijje ate ojjawa audacity obuyinza obulemesa omusuubuzi okugjamu emaali gye Butyo Drake yagambye manager we tokkiriza omuntu n'omu kujjamu kintu kyonna mu dduuka bibeeremu era butyo abasuubuzi bagenze okwekalakasanga emaali yabwe eremedde maduuka Drake naye agiremezaamu kino akakodyo kali nti ne booneekalakasanga edduuka lisibye kitegeeza omwezi bwegugwako olina omusasula sente ze sinakindi bw'onooba olemereddwa emaali yo yonna ebenga lwayaba mbayiimiridde emyaka gyonna muve mu Kampala abagula ebintu mu Kampala bava mu Kampala suburbs bava Mukono bava Kagoma bava Mpigi bava Ntebe bava Luddawa naye muli mu Kampala mulinga ebinyira ngate mu kimenyi akediza mu 7 mwe mulemeza mbuyinza tubagambwe kalakase temukkiriza bagenda kwokya maduuka agamu n'abongeza omusaala ne mukalula amaaso ng'ente esala lwebi sitekaso ne babba ne muri omusajja ono simanyi baddaga alijjawo kubanga aluze bannayuganda batuuka okubanga n'okutegeera tebakyategeera gw'oŋŋamba otyamba okola business nga wasoma business management n'oba tewagisoma ng'oludde mu business emyaka 10 omusajja n'ave n'agamba njagala ogwegula gudwire miliyoni 15 ate osasula emyezi 3 up front ate nga nkongezezaamu emitwalo 7 nokka mu ndyanga n'ojjawo omwana ombo baba simanyi nze simanyi na bannayuganda bamulowooza lunaku ki sente muzijja luddawa naye mu business kamba somesemu katono nnyo bw'oba otandika business olina okubeera ne capital oyo bw'omuteeka mu business n'otandika okukola amagoba gojjamu ge gafacilitatinga rent ge gafacilitatinga emisolo ge gafacilitatinga naawe nannyini business kati goba oteeka sente mu business nga business gyolina tesobola kuva mu magoba gaddukanya bizibu byo nakuddukanya business oba tokyakola kati gwato kwato tyadi cash atali included ku capital n'omuwayo buwibu kubanga osasula rent ng'okimanya nti business erina okuvamu amagoba gasasula rent mwasoma ludda abaganda bange tovula banka zigenda kutwala ennyumba zammwe otandika okunywa emboozi mwero si bannange ate nze ennyumba ne bagitwala simanyi newala sente kubanga obwongo temulina mukozese ku bwongo bwammwe bw'okola business nga tesobola kwefacilitatinga ng'evamu wangoba kiba kitegeeza business giggale niyo osanga omuntu ng'alemedde mu dduuka tasobola kukola business kubanga tesobola kukola tesobola kwesasulira rent tesobola kwesasulira bills nawe nga tesobola kukulabira wadde nga n'amagoba agafisseeko kye tuyita surplus of profit nga tosobola ziza mu business ggala oba tolina kyogenda kukola Kampala munoonyayo ki munoonya ki e Kampala era mu 7 yologa bakuba tufamu twakulema tosobola tuloga naye ologa kyali wange zinakkiza ologa n'abantu betulooza nti bakutte ku seta na miliyoni 5 ku akawunti akola business ni obwongo brain za monkey tebasobola kutula nsi calculatinga awasigenda kulwawo bonna ebintu byabwe ne babisigaza ne bisigala mu ndoogo
Kati tugenze ku nsonga eddako. Kansubira kyo mukulembeza Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse. Which ewedde na voice notes ezali Masaka mu nkuŋŋaana ezatulimu abasajja batanga amanyangamba ba DP block na ba DP n'enkwezi engezi ziri munopo nga batambula basiige Tommy n'okwona ekitiibwa kya Kyagulanyi Ssentamu. Kati nabagamba bakutumanga omuntu omusiru totwala Kyagulanyi. Nabagambirawo ddewa bwe bakutumanga omuntu omusiru totwala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga kyakola asobola okukuleka gwe n'okola buli kyoyagala n'olowooza nti talaba naye aba alaba. Yabadde Masaka ebyabadde mu abirabye era n'asimbula ebyayogedwa Museveni. N'akuba okapana wayitawo ennaku bbiri. Leader of opposition n'agenda n'ateekayo conference nga bataddewo simanyi okuteekawo amateeka amapya ku reforms by'okulonda. President yabadde mu binaagenda awulirize n'atula bulungi nnyo n'awuliriza bulungi nnyo. Bye boogera ne bonna enkwezengeza opposition ezijja ezirimu ne zituula. Amu ne beekalakasa nga batakimanyi naye nga weewuunya abantu bano batula ekiro nga Kyagulanyi taliimu ne bateesa biki bagenda. Ekisinga okunnuma y'embeera Museveni gye yateeka mu Bannayuganda nti omanyi ba politicians at one time abataagala nkyukakyuka nga buli mulimu gwabwe batuula ekiro mu hoteli ez'enjawulo badiscassinga ne bakola manifesto kiki bagenda okudrivinga mindset y'Abannayuganda kiki bagenda okukola kiki bagenda okuzzaako na buli kimu. Munnange Robert ng'agenda president we ng'agenda atula mu conference ng'awuliriza bateesezza byonna amuwaako buli kimu ng'akisoma bulungi nnyo. Ba social media in-laws aba NRM nga baga tumukwasiza tujja mufuna kumbe ye ababala abasika eriyo. Nempulira baga kati batulavinga 2026 twabagambe bya 2026 mugende mbigaye banyammwe wambigaye bannyo kufa tugenda mu kalulu. Kubanga akalondesa y'omu era akabba y'omu ate natta abantu y'omu tana kyagenda kukyusaako nabaga sikagenda mu kyomo kimanyi bulungi nnyo. Kati byonna byayogeddwa president nga biwulira bulungi nnyo. Era nga mumanyi nti eriiso ly'omukulu wa Ddugala Walaba n'asooka natula mu bintu byonna n'asirika. Ebyayogeddwa ku social media n'abiwulira bulungi nnyo n'asirika. Nga ye n'akola okusalawo okukwe naye mbalayiridde singa akabinja kampuuga oba ye kennyini n'akabinja ke bavaayo ne bazoomuula ne bayisa amaaso mu bbaluwa omukulembeze gye yawandiise n'agiteeka ku mutimbagano gwe ng'alaga nti ebikolebwa tabiriimu era tabikkiririzaamu bo batandika okukola statement eziri contrary ku kye yayogedde. Nandawe yanja zijja nzikubbe ku mmeeza zonna ez'abantu abo bonna nkyabawaddemu kagaapo katono nnyo naye mbalabula. Ebbaluwa omukulembeze nga bwe yagiwandiise mugireke era muyimirize buli kimu kye mukola. 1 mukimanyi bulungi nnyo akalo twakawangula ebitundu 75 ku buli 100 ne bakabba. Ekyabalondesa nkibajjukiza twabalonda nga mugenda tuyambako okkunga Bannayuganda okuva ku LC1 mpaka ku constitutional level nga mukozesa ensimbi ze mujja mu gavumenti ya Yoseri nga Yoseri bwe yakikola mu gavumenti ya Amini ne Yobote. Yayina mba culprit oba ba agent mu gavumenti ya Amini ne Yobote abafunanga omusaala ababbanga sire mu gavumenti bazimwa n'agenda n'ayekera gavumenti ezo. That was our main target. But some people are very comfortable in their offices kubanga mulina lidika mulina abakuuma. Njala kubuuza njagala obuleyo history wa Uganda yenna wale ulidde nga leader of opposition yali abajasa amukuuma ayina lidika. G'osubira omuntu ayina lidika omuntu ayina security nga obo mukone n'abeera ng'omukulembeze asuubira okuba nti asobola okuba mu office eyo era ajja kudrivinga bintu byagenda kulonda tajja kubeera na mentality muga nti tugenda tunoonya buyinza bwaffe. We sent you there with the aim of immobilizing all Ugandans to rise so that we can claim our victory. Not electoral reforms, because we are not interested in any fucking elections again. So ever moving around preaching electoral reforms come 2026, go eat your mother something. We are still claiming our victory. I repeat this message. Anyone moving around or rattling around
preaching that they are asserting some electoral reforms. Oyina omukazi wo olina abaana bo genda bibasomese bulungi nnyo mutule mu nnyumba yammwe ffe twabasindika kukumpunga abantu nakozesa nsi. No loop olina budget ya 80 billion Ugandan shillings. 2 billions are enough to arrange the uprising okujjako mu 2 billion Ugandan shillings. But have you ever organized any group of people to demonstrate anywhere in Kampala, in Masaka, anywhere in Uganda? But you are moving around in Luwero district, donating, visiting schools, visiting hospitals. Did we send you there to inspect schools, hospitals? Did we send you to inspect schools or hospitals as who? We sent you to get funds to mobilize for the uprising to remove the dictator Yoweri Museveni, non-electoral reforms. You understand? Loyo mpia zokusengala byongo budde bukyali. Yoweri gwoli mu kusinikirako ebinyo mukama wo yakola ekigambo kimu yalina ba culprits oba bambegabe mu rigimu y'Obote ne Yamini abajjanga Yoweri bazuwa Yoweri ngali Tanzania ali Luwero ne bajoganya Museveni bamujjako. Oyina budget ya bilioni 8 totakako bilioni enzi tuziteeke okutegeeza abaana bonna bali mu ggwanga tutandike uprising oba okujja ku government towanga wali n'ekikumi wadde okudemonstrating anti waliyo bakino tekikolangako oyambala amasuuti tegajjako Museveni. No, it's all about tactics and profiling. But you are moving gently around. Olimu, please muleke tusiriwaza. Ene balwa president yakuwandiikidde. Singa ndaba omu ku bantu bonga avuddeyo alumba Kyagulanyi ku ebbaluwa eno eyakwalula ejja kuba esiridde kangisomere public ejule bulungi nnyo. Ntandise bwete omukulembeze w'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda okutula mu lukuŋŋaana olwali lutegekeddwa mukulu Mpuuga ne banne Enkwezenge bwe baali bayisiza ebirowoozo ebigenda okukyusa mu bimateeka gafuga ebyokulonda mu Uganda. So nga ate ebyo byonna byayogerwako dda ne Bassemogere babyogerako Bassebaana Bassebagala n'abaana ne bigaana kubanga Yoweri ye tayagala kintu kikwatagana mateeka ye wambirigo. President bwe yagenze yabadde agenze mu lukuŋŋaana luno kukola ki? President yagenze kibayita okusunga nga temumanyi yagenze kusunga okusunga sukumanyi muntu okusunga ku Facebook okubeerako obufaananyi ng'akantu kagizebwe kati ng'akatunulira no kumbe oba oli abaze president yali azze kusunga kumanya biki ndowooza yammwe eri ki mukyali ku kiri kyeyabagamba oba nedda nga si kimuliko. Ebbaluwa esoma bw'eti esoma the National Unity Platform June 6, 2026 ekibiina kya National Platform ng'enaku z'omwezi mukaaga omwaka 2023 clarification regarding the constitution and electoral reforms. Abategeeza nti agezaako okutegeeza n'okulambula oba okulongoosa eri ekifaananyi ky'abantu kye baalabye mu nteekateeka yabadde ekoleddwa abeeyita ab'oludda oluvuganya mu kukyusa mu mateeka eg'ebyokulonda. There have been several statements regarding the tabling of electoral constitutional reforms by the office of the leader of opposition in the parliament. Nti wabaddewo ebyogera bingi okusinziira ku nteekateeka ya mukulu Masaki Mpuuga Nsamba mu kukyusakyusa mu mateeka ago agabafuga ebyokulonda mu Uganda nga biva mu ofisi ya Mpuuga. The National Platform believes that Uganda deserves better laws and policies, including better electoral laws. Agamba bw'ati. Ekibiina kya National Platform kikkiriza nti eggwanga Uganda lyetaaga amateeka n'ebiragiro ebirungi ebisaanidde eri ebyo ebikwatagana n'ebyokulonda. N'agamba, however, under the present military regime, okusinzira ku mbeera eriwo nga tuli mu kattu ka gavumenti y'abasibira mu bbwa ey'amagye, those reforms cannot be allowed to sail through n'agamba nti okusinziira ku kitooliro kye tulimu mu gavumenti y'abasibira mu bbwa ey'amagye,
aga amateeka tegasobola kubanga gakkirizibwa okutambula bulungi nga tuli mu gavumenti eno eya musibira mu bbwa eya NRM. N'agamba bw'ati, the NRM would use their manufacturing numbers to block any meaningful reforms and yagambye bw'ati nti ekibiina kya National Labourers Movement kijja kweyambisa ennamba yaabwe enfumbirire ey'obungi eri mu paalamenti era okutyoboola n'okusiiga ettoomi amateeka gano aganaaba gawandiikiddwa nga beeyambisa omukisa ogw'okuba nti bo balina ennamba nnyingi okukyusa amateeka gano galeme kukola olw'ensonga nti yose takkirizibwa kuba takkiriza mu nkola ya kumuggyako na mirembe kye tuyita democratic rule. We also believe that despite their flaw, the current laws, if implemented, would guarantee fair play and saintly. Yagambye bw'ati nti tukkiriza mu mbeera eriwo n'ebyo byennyini ebiriwo amateeka singa gateekebwa mu nkola gasobozesa ddala bulungi nnyo okutukkiriza okuyingira mu bintu ebyo oba gatusobozesa bulungi nnyo n'otuwa embeera entuufu etukkiriza nti singa okulonda kubeerawo nga tukozesa amateeka gennyini agaliwo tusobola okubeera mu kulonda okulungi era ne kuwangula mirembe naye kizibu. However, the criminal regime has always ignored them and carried out the worst forms of electoral fraud. Agambye nti amateeka gennyini agaliwo malungi naye olw'okuba nti eno gavumenti eriko y'abasibira mu bbwa y'ababbi era amateeka gano bagatunda ekyamulinga essalambwa lya nseke bo ne bakozesa agaagaabwa amafu okugezaako okubba obululu n'okweteeka mu ntebe watasadde kubeerawo. Therefore, the constitutional and the electoral reforms cannot be the solution. Agamba n'olw'ensonga eyo amateeka ago agoogerwako ag'ebyokulonda agalina okukyusibwamu oba okuteekwa mu nkola si egenda okubeera emmaliriza bizibu yonna mu buzibu Uganda bw'erimu naddala mu bintu by'okulonda. It is therefore important to state that the conference organized by the office of the leader of opposition last week was largely consultative, intended to state the aspiration for the people of Uganda and picture of would be idea if we were not under family and military rule. Agambye n'olw'ensonga eyo kya mugaso nnyo nti olukungaana olwategekeddwa ofisi y'omukulu ow'oludda oluvuganya wiiki ewedde lwadde lulungi nnyo okwebuuza naye okusinziira ku ntambuza y'emirimu n'ekifaananyi kye baagala okusiigira bannayuganda ekifaananyi kyandibadde kibi naye nga tuli mu nfuga eya military n'enfuga ya family tekisobokerako ddala. The people of Uganda must therefore not bank their hopes on any alternative reforms under Museveni. Agambye nti bannayuganda bonna basuubire nti tebateeka birowoozo byabwe na kulowooza kwabwe mu ngeri yonna ey'amateeka ago agateeseddwa bagalowoozaako nga tukyali mu kipooli kya Museveni ng'afuga eggwanga lino. Our people must continue working hard using all means necessary to remove the dictator regime and establish legitimate government. Akugambye nti akubiriza omulango kutakungula nti bannayuganda tuve mu kwekomomma tukozese emitendera gyonna okulaba nti tujjako gavumenti ya musibira mu bbwa tuzzeeko gavumenti erondebwa abantu ba bulijjo Uganda bwejja okufuna emirembe nga twegasse wamu era lwe twetaaga buli kimu kyonna ekyetaagisa n'enfuga etambulira ku mateeka. Awo ebbaluwa we yakomye. Kati kiba kitegeeza mukulu Makasi Mpuga Nsamba n'akabinjako mudde ku drawing board eno mwayokyezaayo musota teguli ate tutya misota munoonye butya bulungi nnyo bwe mudda ku nteekateeka gye twali tuteesezzaako ey'okuggyako Museveni so si yakubira mu kitanda Museveni. Ebbaluwa nambulukufu bulungi nnyo tugikyusizza bulungi nnyo abantu bagitegedde. Kati mukulu mwetereze okudde okulyanga okuza conference manyenyi ebinyewa byayise mu buugi obuugi bwayise mu mata ate amata gayise mu mpapula
twagala ki Museveni avudde katya oyina budget ya bilioni 8 twetaaga sente ziddemu action bwobanga takisobola office giwenga nayo simufungize bajja kulonda omuntu asobola ebyo mwamanyira okutambula mu makooti nga muli mu kitanda ne Museveni tubikoye abantu baffe bafa abantu bafa obwavu abantu bafudde mu business buli kimu kidigadde bengalye abantu bakyafuna ddagala n'amaduuka n'amasomero bagajjeeko amazzi mwe mulimu esi kubanga musobola ofuluma ebyo bagenda babajjanja bibuuka byammwe mukulu wayokyezza omusota ate no simbizi tebabulamba bwe nedda ssebo twagala buyinza kati njagala montagingira wano mukulu Ssabalimba wa police eyito mwongezi Ssabalimba wa police mukulu Enanga mumanyi gavumenti yamwe bwekola ng'erimba abantu etemula abantu n'esindika batamanya ngamba okujja okulimba amaka g'abantu emisana batereddeyo ka video engeri police n'amagye gye balumbye amaka ga Sheikh Kamoga ne bakwata ne batulugunya ne babba buli kimu ndoza babozeko okuplantinga bintu mu njuye naye mu nkola ey'ekiyigirize ey'amateeka gye tulwanira buli muntu ayina deserving respect buli muntu deserving ekitiibwa kye n'amateeka bw'oba ogenda okulumba amaka g'omuntu 1 olina okufuna kye tuyita search warrant kooti yegiwa ng'omaze ogiraga nti waliwo ekintu ky'osuubiriza oba ekintu ky'osuubiza okuba mu maka g'omuntu kooti bw'ogiwa obujulizi obulaga nti omuntu waabula oba ayina ebintu ebibula mu nju kooti ogenda mu kooti n'ekuwa kye tuyita search warrant then bw'ofuna search warrant n'ojja ku maka g'omuntu n'okonkona bulungi nnyo n'obagamba gw'osanzeewo tuva mu bitongole bwe tuti tuzze ekkebera maka gano era ekiwandiiko ekitukkiriza kye kino n'okiraga omusirikale w'omuntu ali mu maka ago era search warrant ne bagikuwa ogenda nga nabo mu maka bonna we bali ne basaakinga bulungi nnyo nga tewali kyogenda tteekamu nga tebakweralikidde ekirala mu nfuga ey'amateeka bw'oba ogenda okukwata omuntu ojja ne kituyita arrest warrant ekiragiro ekikkiriza okukwata omuntu mu nnaku zino muziyita reference kale akapapula kabawanikako ennyukuta emmyufu sime biki naye okufuna arrest warrant era ogenda okumakinga sure nti ogenda okukwata omuntu ng'omaze okukola kye tuyita case filing kuliko obujulizi omusango yajuzizza nga n'abajulizi bali willing okukola ki omulumiriza kyovula nti constitution egamba nti omuntu bw'omukwata alina okubeera mu custody essaawa 48 naye mmwe Uganda okwata omuntu n'abeera omwezi mu poliisi nga talina akamuvunaana takoze statement ne mmucunya nga mmugyamu obujulizi kikyamu ensonga lwaki abantu babeera mu Europe ne batagala kuvaayo ebintu biri ize nnyo tosobola kujja mu nnyumba ya muntu n'ogiyingira ng'obuuse ekikomera okozesezza emuntu bw'osanzemu bakubye ebikolwa bya myaka gya 1600 abazungu bye bajjanga mu Africa okukwata abakadduga ne babatwala n'abasiba ku mpingo nga ntambulire lwaki nkutwala namugamba oyina diguli mwina PhD enanga n'aleeta omuntu ogumulinga bomu najja n'atuula n'atandika okulimba ono omulala najja simanye ne bajja ne mutandika okulimba amaye constitution muwadi nse neewuunya ne muntu katuli bayihuligan tujja ku social media okuinterpreting ebintu bino bitereza abantu babitegeere ate mugamba tuvuma oba tuvoola omusirikali yenna kobere wa SFC kobere wa prison kobere wa police kobere wa UPDF ogenda okuyingira mu nyumba y'omuntu olina okufuna search warrant nga ne LC1 efunyeko copy oba etegezeddwa nga ne defense w'ekyala alina okubeera nga lya kampani nagiddeko egwe nojja gentile noyingira amaka g'omusajja muwulirize video amaka gange gakalumbye abali mu leeya ne mu yunifoomu babuuse ebisenge ne bayingira n'enzigi ne bazimenya bamanya enzigi 3 bamanya gate ne bamenya oluggi olw'emmanju oluyingira ne bamenya olwa wakati ne bamenya ekisenge kyange ne bayingira ne bajjayo mwatu abantu bano beewunyisa neka perfume nako bakabba ate nze siwayira kubanga bwe kuwayira ku lunaku lw'enkomero tugenda kusimbagana nawe amaaso siwayira iPads naye n'ogibba
ebyo nkakasa babipa ne batambula ne bagenda bwe bamala ogenda ne badda ku bavubuka ne babakuba bubi nze n'obujulizi mbulira nga bamenya nina obujulizi nga bakuba abantu nga babakulula nina obujulizi nga balinya ebisenge ebyo mbirina naye ate olwaleero ekyewunyisa nempulira nga omwogezi owa poliisi ng'agamba nti twakwatirayo abantu 3 naye lwaki gwolimba ensi eno nti nze wali nyinawo abavubuka mu ngeri emenya amateeka era mbasomesa butujju omwami onda nga nkugamba nti eri bagiyita Tura Rehabilitation Center registered rehabilitation kitegeeza okuŋŋaanya abantu aboononese n'obadde abulula ne baddayo gwe mulimu gwange gwenkola okumala emyaka 2 namba 2 wano entandikwa ya wano naye okumala emyaka 4 byona okusonsonkereza kututyoboola kutukakkanya naye mazima tuyinza kukkiriza boge mazima ekyokusomesa Kurani mbalayirira tubeera nabo ffe abawalimu abantu abo tubeerawo n'omuzikiti n'abantu abo tebatubulako otubeera we babeera era tenyagenda batujjako ne bw'oyagala otya tujja kubeerawo tubasomese Kurani tubajjemu n'empisa embi ffenna tutta okubeera mu nsi Uganda ffenna oba oli mukatuliki oba oli musiraamu ebyokusosola n'okukakkanya abantu ebyo tubiveeko bw'otwala Reverand bw'otwala Seeka bw'otwala Archbishop bw'otwala ne mufutinaani nebyo gamba nti kukakanya mwagala fe abatabuliki mutukakanye mukulembeze w'abatabuliki ye mujjenga bulijjo mukwate omulimba wa poliisi Fred Enanga muganda wange nkimanyi omulimu gw'oliko muzibu nnyo naye ngenda kusaba ekigambo kimu Enanga neebuuza abaana abo basomera mu ssomero ki mukazi w'omu kitundu mwabeera bamulaba batya yeggwe oyambala otya uniform n'ogenda ku poliisi mubwana ne bakutunanga bamanyi statement z'okola tekuli ntuufu omulimbo wa poliisi kwegamba ensi mwagifuulira ddala nti buli kintu kisoboka mu Uganda whereby nti azizza omusango ate abeera w'amaanyi nnyo okusinga oyo gwaguzizzaako to the extent nti musobola okukola kye tuyita setting oba ne mu setting omuntu kyembagambye wali mu kalowoozo kempadde lususu lwa kimenke ne muganda ngebeera mwegendereza nnyo kye bayita state ne ngamba ba ghetto commanders bonna nti mwegendereze nnyo ebiseera bye tulimu ennaku zino ba ghetto commanders bagenda basindikira bagenda basetinga ba state mafias abagenda okujja nga nabafaanagana nga mmwe nenga balina ekigendera nembaga lwabeera okwekalakaasa abantu abatinkula entalo mu kwekalakaasa oba okwokya okuba masasi oba okutandika okuba poliisi tebaba mummwe babeera ba state mafias abasetingiddwa okukola ekintu ekyo okutandika gavumenti otandika okukola effujjo kanembaga mutegeera ekintu ekyo bw'obanga mwasobola okusibako Kyagulanyi embundu ne zibula ne mugamba Kizza Besigye nti erepinga omukazi kyakuba yafiira ludda wanka Mukama Katonda yamanyi emisango egyo nagyo egiri tegigenda kuvaawo yose ebintu bino tuli mu digital era ebintu bino bigenda kuvaayo wabirumiriza abantu bo esaazi zino wetwogerera muli mu kutta abantu muli mu kubuza abantu ensi mugitadde mu kattu nenga n'akattuke mugitaddemu lwa butamanya wamwe na butategeera wammwe nti omuntu otuuka nga ensi abantu bategedde ekituufu kyeki tuli mu .com era gobonoonya Lumbuye mu kubanga ayogera omutto omala biseera ejja kuva Lumbuye balanga 10 ne bonoosindika abantu kakadde balumbe Lumbuye bamuvumbe bamutyoboole Lumbuye gw'olumba aliko empewo zeewaabwe ne bonoomulumba tunakyogenda mukolako kubanga nange simanyi lwaki ndi ku social media lwaki njogera bewagula abugula ne abantu bwabala tebajja bagula tojja batiisatiisa buli muntu alina olunaku lwagenda okufa kyova tuga nti buli mbwana olunaku lwayo era mwenna bali abatya okufa mbasaasira kubanga tomanya lwogenda kufa era singa twali tumanyi lugenda okufa singa buli muntu abeera na ssente mu nsawo singa buli muntu asula mu bbaala Museveni luwano saa zino wenna yagagadde nga ssekkoko gye bagenda okulya ku ssekukkulu naye tomanyi lunaku lwogenda kufa naye lwaki teweebuuza abantu b'enzita tebakendeera kubanga tojja kulwanyisa Katonda
Katonda ye muntu atamanyikiddwa kwa mukazi wa musajja. Ensi yagirekero automatic. Mu safe house muina abana bemutta neri abazalibwa. Muina abana bemuwamba eri abayingira mu struggle. Muina bemwagula nezeseze mabwa tezaba mala ate bagalanda zimutane zimutagenda bawa. Mwine mutisa tisa nenga ujja mutisa tisa mutima gugume. Mwina bemusse emizimu gyabe giruruma. Kyovula munako keeping on ngotta kubanga toyiga. Ogenda kutta mpaka ddi. Bwoba tosobola kwawula kitundu kirungi ku kibi oba omala biseera. Gwe tokimanyi ensi Uganda weetuuse n'egwamu akatabangu ku katiba tono nnyo abasobola okuyimbaga abantu batumuleko okutta bannamwe muyibirire. Mu nsi nga America singa abawo ekikyamu waliwo tuyita bannansi ba public figures or politician abasobola okuyimbaga nti no, my fellow Americans, please don't exceed that level. Let us stay calm. Let us keep peace. Ebungereza gyeki mu Europe gyekiri mu nsi zikulakulanye gyekiri. Nekati gwe n'abantu abandi baddemokera ne public to come okaminga abantu wansi baleme kukola kutabanko bakuleeta mirere byakuwa musayi mu ggwanga bosinga n'okujjawo. Otaba masheeka gomanyi kitegeeza okutta sheeka w'eddiini ng'asobola okwogera n'ategeeza abasiraamu bannange tukakkane mu linnya la Allah temuttingana n'omugjawo. Not omusajja father ayandimbire naga ati bannange bakatuliki bannange temulwana n'omutta notta abalokole otta abayisiraamu otta bamasheeke otta bannabyabufuzi otta bannaddiini ne Ssaabasajja Kabaka eyandibadde agamba Uganda mwenna bannange tukuume emirembe tumekwetta naye noyagala omuwa omutwe omufu omutte gwe kikyogenda osigaza singa ensi egenda situka. Otuula buli lunaku n'opulaninga butyo ojjawo Kyagulanyi. Okimanyi kitegeeza okujjawo Kyagulanyi gwe? Okimanyi kitegeeza okujjawo Kyagulanyi? Nga naawe omuzzukulu ali mu America oba ali mu Texas oba ali Canada basobola omuntu bali bamuggyako omutwe. Ne kufaamu y'ekisozo ojja kuba masasi gaggwe balumbe ente zonna bazisaleesale bazirye. Kubanga mentality ekuga nti botta Kyagulanyi oba ofunye golodi. No, that is total nonsense. And mba mutegera una kukisimanyi. Nogati kati ogenda kutta gundi kubanga gwe kyekikutegeeza nti gobotta gundi oba ogenda oba ofunye golo. No, that's not the solution. Ensi bw'etuuse tetwetaaga kutta bannaffe kubanga tomanye enkya kyagenda kuyamba. Tomanya kyagenda kuyamba. Negwe mentality nti mujjewo mudirenja kuba ati no okutta omuntu tekitegeeza nti obuzibu buvuddewo obuzibu busigaddewo. Kati kamba somese mu basajja mmwe olwokuba nti mwakula muyola busa ng'obwongo muyina butono nnyo ensi mugivuluze temukyalina administration sete mu banzi omuluza nti okuzimba akedi. That's the solution for the economy. No, a big no. Economy bagibesingira ku well-being y'Abannayuganda, how they consume, because they are final consumers. When the final consumers lacks money, economy be good day. So, kati gobodde Abannayuganda n'obasiba, n'obatta, n'obaavuwaza, oba oyina government, oba toyina economy. How many days have you since you go to market to buy some matoke? Oba kalimu hiriji? Oba gwe kennyini? How many days? Tosobola. Ba final consumers bano bapiza nti bemuli mukutta. Be Bannayuganda. Katolo wamagosse. Ayina ekibinja kyalidi nga kyasobola bannange temulwana temutta bantu. Kyagulanyi gw'oyagala okutta essaawa zino yasobola nti bannange mumanyi kulwanya ffe Uganda tuleme kwettingana. Gw'okimanyi mission gye wakola okukola genocide e Rwanda singa tewaali divide and rule wali otadde mu bantu abo miliyoni y'abantu yali baletefa. But nobody came out okugamba nti please tuleme kwetta kyoyagala okuteeka mu Uganda ye system gy'ovuga. But you reap what you sow. Ojja kungula kyosiga. Osiga sere ojja kufuna sere. Keep on reaping, but you sow what you want. Ojja kufuna kyoyagala ze nkikubulira. Keep on killing people. Wafuli mutula butuuzaawo ono afe. Ono ayogera nnyo. Ono tatuwagira. Mama Janet obadde oteesotyako. Ashiwe ogo. Yafe. N'obuuza muhoozi
nakugamba dadi ogwaffe kubanga mwekimuloza mubwongo nti okujjawo omuntu is the only solution. Soko otule ku mmeeza yo neye empalaata yotunule. Since 1986 how many people have you eliminated? Bandi badde batuusizaawo eggwanga. The late KADIMA, he told you that we must recall all the national identification and all passports to control the flow of migrants to Uganda. Olwokuba nti gwalina mission ate leeta banyarwanda banno okubeera mu Uganda ng'ozimba electoral data war. Chiwatamanya, these people are going to vanish due to the increase of discrimination. Jiwali batadde muti ba discriminating bana Uganda kati ne bafuluma kati Nyakayima watawachi. Kubanga chiwayagala kyagaana. Bwaleta Nyakayima yakugamba ekituufu n'omutta. Kubanga ali akugamba ekituufu. He knew. Pekos Kutesa nakugamba State House, please let us hand back power to people for to sit to labor. We have each and everything. No gamba ogo Pekos Kutesa afe ne mukiriga muta Pekos Kutesa kubanga temwagala kumanya waswa kasiri eggwanga n'akutaasa ku basajja bali bagenda okuwamba nga toyingidde mu 12 no sindika ekiwulenge ne kimutwale embuye ne kikuba amasanyu kimuteeka mu asili n'abula ne muzika omutete mu coffin mumuloza nti oli bw'avaawo eba eweddewo yo Uganda sebo eyo system yammwe bantu banje bagambi kati sawa zino waliwo olutalo lwemanyi mu first family otambula eri abagamba tususse ku level wetwandikomye mutandise okubanoonya eyo nagamba sigenda kuyingira njagala mwette bulungi nnyo information katekwatagana ku family nti gundi anoonya gundi si kyajo genjera mwette nenga ekigendo bessa babaga nti let us hand over power back to Ugandans fetu debba tusigaze Uganda wafe wagana kubago kyagala mutula time je spending and sente to eliminate one person mu na Uganda omu singa mu concentrating ako okutereza education system time je spending nga mutabana Uganda singa mu gitulako ne mu setting economy ya Uganda buli munasi nasobola ofuna mu time je spending nga muloso okutaba jasa bali Somalia abanja singa mu concentrating ako ne mutereza ebintu well-being y'abasirikale singa twali buvuyo bonna time je spending nga twogera ebigo bino ku twandibate tujja ku media singa Uganda etambula kuno kikote twagala kujja ku media kuno siko tulya siko tosula ne tulina pain nti ensege elva mu ngalo temulaba kubanga oyine mundu zikulwa nenga mundu sobola kuva akencha nga toyina mundu ogenda kukola otya. By the way, let me inform the public, without Uganda these people are useless and they are powerless. Tebalina kyebalina just tebalina kamundu kakawafula b'amaanyi kati singa mundu zikala kumachanga temuzina mugenda kola mutya. Power belongs to people. Power belongs to people. Ate teri security singa muntu teriyo. Gwe bona ba mundu 10 ng'omuntu tomulina kubanga yajja kulya mulu kwera ujja kufa. Museveni, I'm reminding you this. Power belongs to people. Nebo no corrupting aba Uganda no bagula kuddamu okulona. It is impossible. Bakulagako tebakyakwagala bakukuwa because we're losing credibility, no losing loyalty eri banda Uganda kubanga obasobolumiza obwavu kubanga ngomanyi nti bwennumya abantu obwavu ojja kuba bafuga. No, that is wrong. Kati yo mentality gye muyina ati tutegundi kuba mwagala kutiisatiisa abantu. Kati kankubuli omwane wakakasita amanya nti agubye emboko n'akuba emboko ojja mukuba atuuka ekisenga omugambo mukuba nga tabikyamulya. Ffe twagenda kusomera okukuba emboko n'omanya leero ntuusire n'oteeka ebitabo bagenda bakuba emboko n'ovaawo. Katwalina omusomesa omu bamuyitanga Fred yali nemuseeko wa mu lubiri awo Mengo ng'oli akuba emboko naye atuuka okubangemu nga tukyawulira. Kati lumu natuuka leeti nga nina akatambala kanke bamala okukuba emboko ku parade nenkajjayo nenkesiimuuza bwenti ku bisambi bweti ku mpale nekaddugala bwe kati yalabanga amujooze n'angamba come back kubanga najja akatambala nga kero nenkesiimuuza bwenti omulaga nti byonkozeko tebirina mugaso. Yanyiiga n'atuggubana naye nga takyina kyasobola kunkola. Osomesa n'omuga omwana muleke kati kyembeera egenda maaso mu Uganda omulina mentality emukutta. Killing is not the solution.
Kubanga muri overdue, muri overstay. First and foremost, temuli bana Uganda. The public knows now. We've taught Ugandans your history. Bulichimba chimanyi you are not Ugandans. Kera muchimete mwina je mugenda genda. Mwina sigala wana. Muganda was sawazo. He's sick. He's not supposed to appear anywhere in Europe. Since 1986. Era tochebuza mbongo lwaki tagenda bwero. Tumwene yafira Nairobi. Ngaleta asobola genda mu America dogenda mu Europe nga aina order tamukiza kuyingira neto chokusobola kuyingira mbongo lwaki bano era tamusobola kuyiga. Nemo tabano ofere suma genda kuma tachasobola kusuka nsezo kusuka zino East Africa wagenda Middle East ngale bagenda mutekao. Nengo ina seto sobola ziri akusobola genda kujjanja bantu sokufuna bwo kutegera ndi ebintu bitukola bichama. Banange nakola bakaka tona abachadde mukirize mbwake video wedde analaba akadda mu lwakutano kanoko kawedde mukama ba 10 ampera analaba akadda mu kalwakutano kanoko kawedde mukitegedde. So Museveni keeps staying overstay, but you have to pay the fees. Mwezi nesi tulimbo you overstay, you pay overstay fees. Dubai bamusasula wawa kubani ngakati kirije muli. Nebwe yo mentality yokutta abantu mutte mujja pressing a button mujja pressing a button imbi mujja kule mujja chulira. So mukitegedde ekiri atabala kyekire nasigadde waka goloza lwaki Museveni ngalozo zitemagana ngeza silver bote bwali omuntu okutemagana kulinganga zine gundi sefulia za aluminium zino zinkute bote bwali mukazi wali embere dambigere wakitedda mu mutwe yakitedda mu lubuto mwatu mwali abana bonna bale bayika windows bwe muto mwali kubanga muina pressure. You might be having money, but you're having a lot of trouble outside your house. Never ever pretend to be well when you can't even step a foot outside your house. That's the problem we are facing right now, Museveni. You pretend that you're okay, but you are moving with the battalions of our army of soldiers kubanga otia. Kitegezo limu mbeera mbi wetaga kusabira atenge kusabira kukuwedde ko toina budde wetaga kusabira kwa balwadde. Dubai president wayo avuge motoka ina atugera mu mmono n'agula ebintu n'atambula n'agenda ateri ambuza nti n'abagula tuwanti yeye negwe rono jentebe ne mumala wiki namba ngotadde abasirikale bakuuma basinayipa kiki ne mugulo no bagenda nabo nkubuuza Museveni Lono bere eruwe omala wiki ndamba ngo deploy yinzeyo bakebere mu toyize ko masime wali wagenda okunkuba amasasi ne mugulu bagenda kuteka abasirikale nze mbuuza ogenda kuteka abasirikale mugulu bakume oba Katonda omumanyi. You know God, you don't know who is God. Ne yakumanya akulaba era agalaba kano kakyali bweke mbola mbukategera akumanyi wayika windows anytime. So, bino bimala biseera, mabudde. Bajja kuteka mukasuti kama kuteka pamba mu nyindo bakusibo mu muto kulinganga bomu bakusibe nebigere bakuteke mu coffin. Kekebe kijja kuba coffin bakuteke yenvu nyuzuli yagazi kulye. Ojja kutegeera. Bikasitoba ngo tie kisikirize ekyo nga bofulume bwero otyayo kitegeeza nti oli buzibu. Kitegede mukulu. So, nze sirina kyentya one sirina manja sina gwe nabba sina gwe natta gwina bakunoonya bangi nnyo ne mukazi okenyini omutya n'abaana batane muhoozi omutya laddu ne bwevuga ogitya kubanga osulola otakyagulanye azaako ki kati n'okwata ba foot soldier n'obasiba muzaako ki foot soldier alina omufaliso ogumu n'ebbaafu emu n'ekidomola gobuzabuza nze sina bantu basiru nga bano okudde foot soldier aina akasimu ka smartphone akatawoza de million nombuza kati muzaako ki bombo kulati bazaako ki a full government you are just questioning a mere foot soldier muzaako ki ani yali amanyi nti mulituuka kubuuza muzaako ki mwavuma amini ne baba no kwata foot soldier no mujja mwengera tumulira muzaako ki
Nemwocho omuntu pasi mutubulye muzaako omusajja atwalina empale emu engatte emu wasula ndi oli mbanje emyezi 6 nabona tebusoma wa girlfriend bamukyawa datanaseza agenda bawa za kugula simai makeup ukutte futuso jo mujjamu olwala abalamba basazeeko enviiri basula kagongo balinganga TVs batadde ku bisenge buzaako ki yo government kimbuzaako ki mbokuba gundi ayogede tumunonye tumutte nze mbatya olamwa mwatayisima olakisese yakera nga kusawa emo navuma Kyagulanyi namujolonga namukola bwati nemutayisima atenga ripoti bagikuwadde nkima ripoti ejina ku meza ekwata kuyisima mukodomi yagikuwadde teyagikuwadde mukodomi yagikuwadde Andrew Mwenda yakugambe we made a huge mistake of killing this boy Isma Mwenda yakuwadde report na gamba we made a big mistake of killing this boy Isma and I know it's we who killed him Mwenda yagikuwadde kino jala bakasale bulungi nnyo Museveni your brother-in-law Andrew Mwenda this week he reported to you and he told you direct that we made a big mistake of eliminating Isma. You received the information, you received the note. It's Andrew Mwenda, your brother-in-law. He told you that we made a mistake of eliminating this boy Isma. So, Boanga osobola okuba no jo musajja yakira kumacha sawe on a daily basis. These days I skip videos. Ninga sigenda kola after 4 days. Nenga on daily basis Isma kola video from Monday up to Monday nikusena akola video ngalumba Kyagulanyi. Ne mumojja wakati mugenda kuteeka one. Ogenda teka one. Bongo butono mwamuteka mu doctrine yef agenda okukyusa mindset adekulaini nga it's too late olwokuba temulowooza you don't think nemuga kati katandise okudda kulaini entufu y'abantu tumujjewo ne mumujjawo brains are monkey tumumanya nga mwenna musasula abantu ku TV okuvuma Kyagulanyi on a daily basis millioni 3 zifuluma buli lunaku millioni 3 zifuluma ku TV ku radio muzisa asanya buleme kwogera ku information ekwata ku bana Uganda buli kimu nenga gaya yali ajja on daily basis nga akola video ne mumujjawo kane katolu bwangu ne mumujjewo bemba mutuko kuli aba mukatane agenda bakolera Gomuliro libala mu yayika Windows amayembe gamugamba kwambala saati eji ya orange ya gundi ya round sharia ya orange tasobola kuogera wona bino omuntu tasobola ye muntu asobola okuogera nga atunudde wansi ate omuntu omutemu omubbi tasobola kuwa direct contact za maaso ge omuntu nga mutemu mubbi mulimba tasobola kuwa direct contact za maaso gano abera yogera bwatyo omuntu ogwabala mukubera bweguta abanga yogera nettaka fe tusoma facial expression body expression ne body language tumanyi omuntu mukyamu oyo guy tasobola kuna direct contact tasobola zikuwa bera bwatyo baba kuyambira tula kuwati ku myaka gyali omusajja omukulu yemulanga mukazi gwe bakwana kuba abantu babakoye bakumire kitalo nnyo mwenna bavudde mbulamu bw'ensi eno tujja kusinkana obudde enjawulo tetulina kyakkola si tuyita mu buyisi akowa yagivira tuli mukka tujja kusinkana ku lwa Katonda n'ensi yange mukoma bakumira mpeera mwekuume mwegendereze obutwaje buli ero gavumenti yamusibira mu bwa tayira muganda we tayira mukwano gwe kazala kakomberera mubasigadde mwenna bakozesa kubanga abayisaawo kyayagala bamalo kiyisaawo ng'afuna omulala mweraba. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.